Wakati nga abazadde amaziga gakyabakulukuta mu mitima gyabwe nga bakyalina okuteekera okw'ekika ekyawaggulu ate era mukadde ke kamu ng'emibiri gyabwe gijugumira ne sekujugumira yenna. Mpaawo ayinza kuba ng'amanya nkumuliitu ya bibuuzo ebiri mu kutambulira mu mitiwe gyabwe ate era mukadde ke kamu n'okubeera nti wammanta afazaali okulaba nti ddunda yandibasaasidde oba oliawo okuba nti abawaayo akakisa akalala okukuba amaaso ku baana baabwe abavudde mu bulamu obw'ensi eno. Newankubadde ng'ebyo byonna bisigala mu birowoozo na kusuubiriza n'okwagala nti kyandibadde naye nga byonna tebikyasoboka. Kati nno ebibuuzo byonna nga bikyagenda mu maaso n'okukubwakubwa mu mitima gy'abazadde bangi ebibuuzo bye bakyalina oba ekikyali ku mimwa gya buli omu kyekyokubeera nti ddala omutemu omusajja atalinaamu kisa yadde. Eyasse najja ku ssomero wali eggaba erimanyiddwa nga Gaba Early Childhood Development Program Daycare Center side awo n'asanjaga abaana abato ddala ababadde tebamanyi ekintu kyonna mu nsi muno wabula nga butandikiriza lugendo lwabwe lwa bulamu. Ebimu ku ebyo osanga akatambi kano woonaabanga okawadde amatu n'okwekkaanya mukwano gwange wandifunaafunakoko ku ansa ezitandikirwako newankubadde nga sizeeze enkomeredde okusinziira ku the Cruise FM and the investigations that have been made okuva saidi eno. Bino bye byandiba ebimu ku bitonotono by'oyinza okuba ng'omanya ku ssajja lino likagwa ensonyi eryakkidde abaana b'abendi ne libasanjaga era ne likomya obulamu bwabwe. Okusookera ddala omusajja ono omutemu amanyiddwa nga Christopher Okero Onyu. Kigambibwa nti omusajja ono yabadde yakava mu ggwanga lya America, United States of America, era ng'eyo nti abadde amazeeyo emyaka egiwerera ddala 20. Eggwanga lya Uganda gayo ono yalitonnyamu mu Novemba w'omwaka oguwedde ogwa 2025 era kigambibwa nti bw'atuuka yasooka n'abeerako ebbunga awo. Ojja kujjukira bbunga erinaanye Ggaba oba byonna babitwalira wamu. Christopher ono kigambibwa nti yava ebbunga n'ayolekera ennoya gye babazaala oba gye babaziika ku butaka bw'abazadde be oba obujjajjaabwe nga tannaba kuba ng'akomawo e Kampala. Yasooka n'ava mu Kampala n'ayolekera ennoya. Era okusinziira ku mawulire n'okusinziira ku poliisi nti omukulu ono yatwalibwa mu United States of America. Bazadde be baamutwala mu America okubeera nti abeerayo n'ab'eŋŋanda ze abalala. Wabula we yali oba wakati mu kubeera kwe ng'ali mu America yalaga obwagazi obw'okubeera ng'akomawo mu ggwanga nnyaffe Uganda. Bakira nti ng'ezimu ku nsonga ezimukomyawo kutandika kulima na kulunda oba okukola farming mu line efaananako bwetyo. Wabula nti gayo n'agenda okudda mu ggwanga nga bazadde be tebamukkiriza kubanga akomawo era nti yebba bwebbi bw'atyo bakira n'akomawo mu ggwanga nga n'abazadde tebakimanyiiko mu line efaananako bwetyo. Kati tiwe wayitawo akaseera ng'ali mu Kampala kwe kwolekera n'agenda akyalirako bazadde be nti abaate nnyo oba abaamwekanga. Wabula bano yababuuliramu enteekateeka ze ez'okubeera nti ayagala kutandika kukola kulima na kulunda era bw'atyo n'ayolekera ennoya. Gayono ng'amaze akaseera ennoya kwe kutambula n'akomawo e Kampala era nti n'afuna apartment emu ekyanja. Kati ku lunaku olwa
kutuukako ensasage oba olunaku olwabadde olw'entiisa ennyo. Kigambibwa nti yasooka kugenda ku ssomero lino n'ababuuza ku bikwatagana n'okwadimitinga abaana oba nti bw'aba ayagala okuleeta omwana kiki naki ekyetaagisa. Nti ku lunaku olwokuna Gayo ono yasasula emitwalo 18 ng'akozesa mobile money okusasula admission ey'omwana gwe yali annyonnyoddeko nti yali waakuleeta ku ssomero lino. Oluvannyuma nti Gayo n'agula ekkufulu 2 ennene. Bakira wayita akadde n'akomawo ku ssomero nga yeefudde azze okumalayo byonna ebisale na buli kimu ekyetaagisa ye okuleeta omwana we. Wabula ate gye yakkidde olunaku olwo lwatuusa obulabe ku baana b'abendi ab'abazadde ababadde babayinamu essuubi n'abasanjaga n'akomya obulamu bwabwe. There is also unconfirmed allegations. Sijja kigendamu ekyo. Kale, eyo no information okusookera ddala. According to Cruise FM, a radio station mu Western Uganda side eyo. According to ekitandikirwako. Kati bwe tubanga tuvuddeko kaawo amawulire agalala agakyali mu mbu era agali mu kubungeesebwa wonna ku mukutu oba emikutu emigatta bantu. Ku bimu ku bikyazuuse ku Mutemu Eyasse abaana bano Ggaba. Kigambibwa nti Okedo Christopher Eyasse abaana Amerika y'abadde yakavaayo. Kigambibwa nti bwe yakomawo obulamu bwe bwakyuka nti era ssente ze yafuna mu ggwanga lya Amerika zaamuyita mu ngalo era nti n'atandika okunoonya engeri gy'ayinza okufunamu obugagga. Bino bikyali byambu nti Okedo oyo gw'olaba yagenda mu disitulikiti y'e Noya gye yasisinkana omusawo w'ekinnansi n'amubuuza engeri ki gy'asobola okufuukamu omugagga ow'amaanyi mu bwangu ddala. Byambu era kigambibwa mbu Okedo yalagirwa okusaddaaka abantu asobole okuba nti yeefunira ensimbi. Ekintu kye yakoze naye enteekateeka zino tezaakoze nga bwe yabadde asuubira. Ne gye buli eno abazadde bakyali mu kutya okw'ekika ekya waggulu. Bakira Okedo akyali mu mikono gya poliisi wakati ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula oba ddala Gayo ono yandibanga yabadde alina n'abantu abalala abayinza okubeera nti baabadde emabega w'obutemu bwonna obwakoleddwa ye mu ntiisa ey'ekika ekya waggulu. Kati bwe tuva ku bya Gayo ono eyatemudde abantu then ne twolekera butereevu ne tuddayokko ku sayidi y'essomero. Mu mazima enjege eno eyaguddewo teyalirese kyekimu ddyo nga essomero. In fact essomero lya Gaba Early Childhood Development Center wamu n'amasomero gonna bwe gatambula gaggaddwawo gavumenti ya Uganda oluvannyuma lw'abaana abattiddwa. Incident eyo yabaddewo olunaku olwokuna. Christopher Okedo onyu myaka atemera mu 34 we yatugumbudde abaana. Era nga olunaku olwokutaano minisita wa education oba higher education Honorable John Chrysostom Muyingo bwe yatuuse ku ssomero yalagidde essomero lino liggalwe n'amasomero gonna agatambulira wansi wa Gaba Early Childhood Development Center oba sister schools bwe gatambula. Waliwo Maranatha Primary School ne Maranatha Secondary School nga by the way gonna gali wansi w'obuweereza bwa Gaba Community Church. So
okusinziira ku Honorable Chrysostom Muyingo era n'agamba nti nga beesimbye ku kuwabulwa kw'ebitongole bya security wamu ne ofiisi etwala ebyensoma mu Makinde saidi awo balagidde nti essomero liggalwe nursery primary ne secondary gonna gasooke gaggalwe era n'essomero oba bodi etwala amasomero gano yadde care management baweeyo n'alipoota ku byonna ebyatuusizza abaana bano okubeera nti batugumbulwa. Yes, so essomero ddyo lyasose ne liggalwa wabula minisita yategeezezza abantu nti gavumenti yakwongera okuba ng'ekola research n'okwekenneenya ensonga zonna n'okulaba butya abaana bano abavudde mu bulamu bw'ensi eno gye basobola okufunamu obwenkanya wamu n'abazadde baabwe. Mulayini efaananako bwetyo. Kati nno nga tuvuddewo kaawo ekifaananyi ky'olaba kya bebi omu ku baana abaatemuddwa mu ssomero eryo, omwana omuto ono amanyiddwa nga Keisha Atim Agenero. Olunaku olw'eggulo ab'eŋŋanda wamu n'ab'emikwano n'abazadde basisinkanye wali mu Gaba Water Zone era ne basabira omwoyo gw'omugenzi eyo nno kesi mwe mwabadde omwana omuto ono. Oluvannyuma nno ne bateekateeka okwolekera eggulu gye bagenda okuziika one of the babies and one of them is the baby you seeing, Keisha Atim Agenero. Maziga gaabadde mangi Gabaawo, ebintu tebyabadde birungi n'akamu. Kaana kato n'abalala mu layini efaananako bwetyo. Bakira abamu ku bantu abagobererwa ennyo batandise okubeera nga baweereza obubaka obusaasira. Ndabyeko Bobi Wine olunaku olwaleero ataddeyo obubaka obadde bugamba my wife Bobby and I have no words for what has happened to 4 young children at their infant school in Gaba today. We mourn with the parents who sent their dear little ones to school in the morning, never imagining what danger awaited them. May God ease your pain. Obwena agamba nti ye ne mukyala we tebalina bigambo bibasobola kwogera ku mbeera eyabaddewo ku ssomero awo e Gaba. N'agamba nti banyolerwa wamu n'abazadde bonna abaasindisa abaana baabwe ku makya nga tebasuubira nti ekintu bwe kiti ate kye kyabadde kirindiridde okutuuka ku baana abato bano abatalina buzibu bwonna. Mukaddeke kamu Spicy Diana naye namulabyeko kaawo Ajara Namkwaya omuyimbi w'eggwanga agamba nti no parent should ever face this pain, standing together as one school, one family in love and remembrance. Agamba nti tewali muzadde asaanye kubanga asisinkana obulumi obufaananako bwe buti. Agamba nti tuyimirira wamu nga ffenna ng'essomero nga famire ate era mu mukwano n'okubeera nti tujjukira amabujje gano agavudde mu bulamu obw'ensi eno. Okwetegerezaako kwongera okuwaako ku lisiti y'abaana abavudde mu bulamu obw'ensi eno kwabaddeko Eteku Gideon ono ateeberezebwa kuba nti emyaka yabadde n'ebiri. Wabaddewo omwana amanyiddwa nga Kaise Alongat, mwana muwala yabadde n'emyaka 2. Ignatius Serwanje yabadde n'emyaka 3. Then Ryan Odeke naye yabadde n'emyaka 2. Be baana abavudde mu bulamu obw'ensi eno. Tunyolera wamu nnyo n'abazadde. Kizibu nnyo. Naawe omuzadde ali awo alina omwana. Sigamba kubyamu kifaananyi. Wabula osobola kweteeka bweteesi mu ngatto ng'olowoozaamuko omukwano gw'olina eri omwana w'oyo ow'omwaka ogumu, emyaka 2, 3, 4, 5, 10 n'okusingawo ne bakugamba nti munnange omwana gwe waweereza ku ssomero waliwo ekisajja ekitemu ekiyingidde essomero ne kisanjaga omwana wo. Ddala oyinza kusigala mu kaseera ki? Kano bw'okubyezaamu akafaananyi, eyo y'embeera yennyini mikwano gyaffe abazadde bonna ababadde n'abaana wali ku Gaba Early Childhood Development gye balimu. In fact n'abo
ababalina nga babaddeyo naye nga bo tebavudde mu bulamu bw'ensi eno era kye baliko entiisa nzibu nnyo si kyangu kyakukkiriza. Tubasabira Mukama abagumye. Akatambi koolaba mukwano gwange eyo embeera ebaddewo olunaku olwaliro wali ku 8th Street mu industrial area mu Kampala wano. Waliwo ekimotoka ekitambuza amafuta. Omanyi driver waatuula bino ebimotoka ebinene bitambuza amafuta. Kati nno mu driver seat wenyini driver waatuula wakutte omuliro. Era wabaddewo embeera ey'okutya okw'ekika ekyawaggulu ennyo. Wabula Mukama azizza bibye. Aba Vivo Energy bayina department yaabwe yeezikiza omuliro. Abe bazze emisinde ne bakakkanya omuliro kakkananga ekimotoka ekyo tekyase. Wabula ekimotoka ekyo muganda wange kiba kukwata muliro. Obadde ogenda kuwulira emirambo egigwa mu 8th Street. Ebimotoka ebyajjukira incident eyaliwoko ku Northern Bypass Namuŋŋoona emyaka egiwerera ddala emabega. Just ekimotoka kyakwata omuliro ekyo naye abantu abaafa kiba kikasuka ennimi z'omuliro. Twebaza Mukama nti tekitulise. Nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala.
basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.